Ebbanga gwe balabalamu nti nze nvudde nakyo kuva mu buto kuba kya muzeeyi wange. Ovudde nakyo kuva buto olinga nga agamba basikira kisikiri. Okusika nsuubira okuba nti omuntu asise omuntu aba amaze kufa naye muzeeyi wange tannafa akyaliwo. Wabulako oyo okubeera ng'atambula nze kwe kutandika ate ye waakomye. Y'ensonga lwaki nti emabegako ali era ye muzeeyi gwe mubadde mulaba ennyo. Ne kati ye awummudde ate nze ne ntandikira ye waakoze eki we yakoma. Kyembuuza ndabyo oddemu essaati oggye mu buli kimu kyonna teziruma. Kyekituufu kiri nti ziruma. Era kyekinzijisaamu essaati osobole okumanya nti ate nze ndi mukugu mu kyo. Olw'ensonga bwe nnaaleka wasomera kisomerere. Okukisomerera kituufu nti nakisomerera naye ate nze kitwale nti nvudde nakyo mu buto nga kyensoma kuba kyawaka. Nga mazima nange nze kenyinange nkirabyeko naye kyo kituufu kisobola okubeera nga kyewuunyisa naye teri kitasoboka singa oba osanze kwakirinamu obukugu. Empujjako bagamba mbu osobola okukwata ezo enjuki. Okuzikwata kutya? As in like n'ozigamba zigende ziriyo. Ekyo kyo kisoboka naye nga mu budde obulungi naye kati tubadde twakava safaali era y'ensonga lwaki musanze nga safari tubadde tukyava lugendo y'ensonga lwaki bw'otuuse tonsanzeewo. Kati essaawa eno nazo ziba zikyalina okuwummulamu era y'ensonga lwaki nti zonna sizikujjiddeeyo zimalayo wali. Naye twandiyagadde abalabe balabeko naye kabe gya kika bbiri balabe sobola okubuuka then ozirageko awo katono nezo gya kika bbiri abalabe abalaba. Anti kati nkugambye nti essaawa eno mpozi ng'okomyewo mu budde obulala. Oba okitegedde kisoboka nti naye mu budde buno zikyalinamu obukoowu. Oba okitegedde tegeeza zigendera ku oda ziwulira gwe ndowooza kwako ogambye bazi kuwasigala mu kintu tegeeza zigobera odayo. Anti y'ensonga lwaki nti era nkugambye nti kati zikooye kuba nze nkitegeera. Kati omanyi okyamu zino zikooye nga gwokimanyi otya. Anti nze kati era okutegeera nti zikooye nkirabira mu ntambula yaazo n'embeera yaazo gye ziba ziri ne mmanya ki kye ziri. Kyosobola okugamba ku bantu ab'ewaka okubatya abakulaba nti kino ekintu oba kitwalinga bizinesi. Kyekituufu nkitwalira ddala nga bizinesi kuba gwe mulimu omulamu bwange gwenkola. Ne mu biseera byange eby'eddembe ndi mulunzi waazo era njigiriza okuzirunda so nga naawe waluka emizinga gyo oba wagibagisa zaagaana okuyingira tusobola okukwatagana n'ekikukolerako. Obubaka ki bw'osemba kwa ku bantu abakulaba ddala nnyo ku obubaka bwensookera ddala naddala bugenda eri abavubuka. Mulimu ebintu bye batunuulira ne babireka bulesaawo. Kati nze ebiseera bino abasinga bwe bandaba balina engeri gye bakitwalamu endala ennyo so nga ate kisobola okunyimirizaawo ne kimbeezaawo ne kirabirira abaana n'obulamu bwange. Oba okitegedde bulungi so nti mbakubiriza buli muntu alina ky'asobola okwenyigiramu yandibadde ng'akikozesa okulabika ng'abeerawo. Tomanya nti ate mu maaso kisobola okukubeerera ekyomugaso ennyo kuba nze mu ntandikwa nakitwalanga nga muzannyo